Obutabo bw'olulimi Oluganda. Tukyagendera ddala no mu maaso n'akatabo kaffe kano aka Zinunula Omunaku, nga kino nno kye kitundu kyaffe ekyo-19. Atandika bw'ate. Twafumitiganiranga ddala, era nze enkova mufumu ga mikolo ge zandekera ziizino kwentunula nga nnyumya bino. Kyokka nzijukira n'ekitiibwa era n'essanyu. Awo omubanguzi waffe n'atuusa okudda ewaabwe, anti olwo mikolo ajja okusuba okumusiibula. Ku olwo nakeera nnyo ne ŋŋenda ewa Muyodi nga bulijjo. Nga mmaze okuyita mikolo y'ennyonnyongoza, mpozi olw'okubanga twali tukyetwalikanyeemu ekiro olw'ebintu ebyali bigozoobanye. Ndaba baalugera dda nti abali awamu bwe natuuka ewa Muyodi ne bantegeeza nti ye n'omusajja oli baagenze dda mu kibira kyaffe gye twayigiranga okulwana, newankubadde nga bwali nkya butyo. Nange ebyo olwangwa mu kutu nga nserengeta. Kyokka saatwala ngabo yadde effumu, kubanga era nategeezebwa nti byali tebijja kwetaagibwa ku olwo. Bwe natuuka gye bali, omusajja oli n'ambuuza nti, "Munno aliwa?" Konze anneebulankanyizzaako, naye ndowooza ajja. Awo n'ankwata mu mukono. Ng'ogwange guli mu nvuba y'engalo ze, n'ayogera bino nti, "Mwana wange, kaakano nkusiibula, nsitula okuddayo ewaffe ewala. Sirowooza nga tulirabagana nate nga tukyali balamu. Wabula edda, mpozi emizimu gyaffe girisisinkana. Obeeranga muzira, totyanga babbi, oyambanga abanafu, towalananga okukyawa, otyanga okuyisibwamu emimwa mu bubbi, toyanguyirizanga mu lutalo okulaga amagezi go gonna, nga tonneetegereza n'okumalayo gonna ag'omulabe wo, era tojjanga maaso ku gw'olwana naye. Gwe kyotosuubira nti kikolebwa omuntu mulamu, ky'osuubiranga ng'omulabe wo kyajja okukola. Otyanga okuwemuka. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekye-19. Tusinkane ate mu kitundu ekya-20.